Enteekateeka z'ekivulu nga bw'oli mu kulaba tuli mu kuteekayo stage. Tutandise okuteekayo stage yesterday. Tulina leero by tomorrow I think stage ejja kuba ewedde okugendayo. Then tulina press conference ya security. Ndi wano mukivulu olowooza ekimpuuba. Tulina ku mwentu yonsaza bibatu. Stage ennyodde bulungi tebakola netuuka ng'ogenda yitamu okwengenda Ssaabalaza. Stage eno erimu ssente zange nnyingi nnyo. Ntunze amataka, ntunze buli kimu okuyimirizaawo stage eno. Ati tesobola kugwa. Bw'oyitamu n'ogwo. Tekisoboka era mba ngenda kusiba abantu. Bw'ogwiramu ng'obasiba. Tekisoboka. Kijja kubeerawo. Inshallah. Ebyokwerinda biyimiridde biki eby'ekivulu? Ebyokwerinda ye meeting gye tulimu wano eno, tulina meeting ne security. Bigenda kubeera gulugulu. Tugenda kuyiwa wano barracks namba ey'amaddu. Barracks yogenda giyiwa naye waliwo eggaali ezaatandise twekidde nti ziyinza otaataaganya ekivulu kyoba nawe n'eggaali ekuuma. Nze kennyini nze eggaali ekulembera amagaali gonna. Suppose nga tobeera Kampala. Nze eggaali ekulembera amagaali gonna. Kati ensonga ezo olunaku lwa Friday suppose wano wanaaba waliwo eggaali ejja kuba ng'ekuuma bukumi bantu. Making sure buli omu atuuka butuusi waka bulungi. Abantu basuubire ekipozita rehearsals ozikutte n'amaanyi. Abantu basuubire ekisinga. Omuwagizi wange yenna ali ku TV oba ali ku kamera nga yali abaddeko mu kivulu kyange. At least in Nwanya, I've been here for about 8 years. Naye ndi known ng'omuntu atadisappointing abawagizi in any way. Let it be ku Kivulu, show zemba ngenzeeko, let it be ku concerts ezange ntiri zembadde nkozeeko. Omuntu yenna nga yali abaddeko ku concert ya Fameica akimanyi nti oyo ta disappointing. Era ensonga lwaki by Lwakusatu we are getting ready with everything. Tomorrow tugenda kuba tukola sound check. So Friday straight buli kimu muzuli biri byennyini. Mugenda yimba live oba kufuna seat? Tugenda kukola biri byennyini. Okay. Yeah. Abantu balina nabo bonna collabo wayogeddeko nabo bagenda bbaawo. Abasinga mikwano gyange bonna bagenda kubeerawo. Ate Katale and Kando. Buli muyimbi owakabi agenda kubeerawo wano. Kujja Katale wakabi. Bonna ne abakwagala batakwagala. Buli muyimbi owakabi agenda kubeerawo. Epate yokka eriwo mu kibuga January. So buli mukwano gwange buli muyimbi owakabi I invite everyone to come. Right. Yeah. Tulaba ennaku zino enkuba efuuse enkuba kina ngeri gyekikisizaamu okukositwa enkuba ngekataganya ebitundu byabayiri bangi ndi mu kwogerezeganya omulogo w'enkuba ndi mu kwogerezeganyaamuko ne Katonda mu ssaala enkuba eremedde nnyo. enteeseganya zo ne Katonda yagamba ki? Katonda sofa okuva inatandika nze nga njogera naye tatera kubeera ku side etali yange, abeera ku side yange. So nsaba ne ku mulundi guno eno Katonda essala yange agiwulire enkuba. Waliwo ekivulu ekibadde kirina okubeerawo towards ekivulu ekitonga kya Kagawaki naye agali mu nkubo galagamu nno ekivulu kino kiggyiddwayo. Bino gali mu nkubo gagamba kiggyiddwayo naye abantu bagamba amu nno fiiki wandiba ng'olinamu omukono ekivulu kino kubanga tekibaddeeyo. Yasinga ndi mu kufaafaagana na kivulu kyange omanyi stage eyo obunene bweriko yokka kati ngenda funa ddi obudde obuteeka omukono mu bintu by'omuntu omulala. So sikimanyiikira the fact that ngambe gali mu nkubo sijja googerako nga tisinagaba gakonfamingako kuba sinakimanyako. Ye mukwano gwo Lutalo wamuwulizzaako? Sinaba muwulizzaako era nzijjako kamera bwoti ngenda mukubirako kubanga kineraliikirizaamu bantu. There is a video circulating on social media yakikola ku Snapchat ng'oli ne Lutalo ng'ayita abantu bakuwagire naye nga koowolera abantu. Kyali mu good blood oba? Kyali mutima mulungi. Tetuli bayimbi, tetuli bazanyi ba firimu oba ba actor. Tubeera mu kwakitinga ne tulaga abantu ekifaananyi ekitali kituufu. Ekitwe basi kyagala sikikola, tewali nsonga lwaki mba nkola ekintu kye sifiiringa. Tewali abeera agenda kunvuma nti lwaki toyagala kutala. Sobola okulaga abantu nti simwagala. Toyina b'omanyi mu industry nga tebakolagana nga kiri okay.
Yeah, so mtu wabanga chali wabera chaliwo. Okay. Lutalo is my friend era mpita abawagizi bange ku Friday. Then ku Lwomukaaga tugende tumuwagire. Okay. Otaddewo agali mu nkubo simanyi oba matuufu. Naye show ebanga gyeri tugende tuvuze Serena. Okay. Yeah. Engeri gy'oli president w'eggaali zino nga bw'ogambye alwaki kyogerako n'eggaali ya Gaza ne Yadinsky ne balekera kubagana because ku Tuesday bakubagana abamu balina ku bitanda bayasibwa amaaso n'amatamu. Anti ebiggaali zaabwe byo tebinankwatako singira nze bitankwatako obuzibu bwange. Nyingira mu binkwatako. Anti zeekawempe still you can talk to them. Sibeekawempe. Gaza weekawempe. Abeesibako bwesi simumanyi yekawempe. Fiki ogenda mu kivulu kino federation otukola nnyo ng'oli kusaidia federation ofunye support emala okuva mu bayimbi banno naddala ekitongole kitwala abayimbi bonna mu ggwanga oba oli left out ng'abalabe bagamba buno always left out abakola ebivulu byabwe. Siri left out ate nze bankola ekivulu kyange omuntu yenna yena ataddeko ettaffaali mwebaza nnyo n'atasobodde simwinaako obuzibu. Sikola kivulu nga ntunuulidde nti gundi alina okunyanga oba gundi alina okunsapooti. Yeah. And federation ndi nayo. Yeah. Ofunye support y'abayimbi banno okulamu bakupostinga bapushinga ekivulu kyo. Yes. Abasobodde bapost sifaayo. Bapostinze ate sifaayo nnyo kiri awo naye nga basobodde bapostinga. Ofukiiriza mu bubadi butya. Like stance ng'omuyimbi. Nga sinnakolayo n'akamu. Sikiririze ndi musajja muyimbi mwana kati simanyi ngeri gye ntamuzingalo ate nentandika okukola n'obuko nenyimba ennyimba zange ennyingi ate nengatako n'obubadi nze ndooza alina okuba awo nga waliwo abakola obubadi nga bo si bayimbi nze ate be bawagizi bange so tesobola kubanga nnyimbi emyaka 8 nga simanyi bawagizi bange kye baagala nkimanyi nnyo era ngenda okutuuka ku stage awo kyennyini kye baagala kyengenda okukolera ddala kyennyini kye baagala bawagizi kyengenda okukolera ddala oba baagala CD oba baagala kikaali oba baagala live oba baagala kye bangamba kyenkola kubanga be bakama bange tusubireyo surprise sure ku stage ku luno egenda kubeera era te surprising oba tekuleetere nzyange ku stage mugenda kugitegerako olwokutaano byonna biri set. Ensi yange ku stage egenda kulabikawo ku lwokutaano kati omuntu atazze ku show bajja munyumiza bunyumiza. Sigenda kutandika shegenda kutandika mangu ddala ola stage ine stage ibulako ddakiika budakiika ate weggwa nga tusumulula tetera logitandika ku lwokuna bannaayo Nabiri mutano wizo chuka mukatini ekola abantu setemeka bannange sijja kowa kubayita sijja kowa kubajjukiza naku z'omwezi 26 January olwokutaano luneeno ebule ennaku 2 olwaleero n'enkya okwosa enkya ku Friday 26 January King Kong live in the city. Of course, Fameica. N'abawagizi bange mwenna mbayita mujje mu bungi ekintu kinene kitumala ffenna. So mbayita mujje mu bungi bannange twongereyo omuzannyo gwa industry eno twongereyo omuzannyo gw'ebivulu tulaga abantu nti no yes Uganda waliwo abayimbi nga baakabi ate nga bakikubira ddala. So mbayita mwenna mujje mu bungi mumpagire mu supporting shene very successful.